Alright. Ubale kubanga atera kuri Projan Media TV nkugamba nti ekyokola kyamanyi ddala nga bw'okiwulira. Era nkutegeeza nti nno osobola okubanga likinga no commentinga sina kindi no sharinga no kusharinga. Katune ku ngano jangu mwena abali ekatsa abali Abu Dhabi namwe abali Oman mbagala nnyo ngawe mukiwulira. Tukimanyi bulungi nnyo nti nno okwanjula kwa Rema namakula kusemberedde n'okwengera kutandise okuba nga kwengera nga 14 mu November enabbingo. Rema namakula bagenda kuba bamwanjula Dr. Muza Sebunya. Naye tumanyi bulungi nnyo mbu mwana mulenzi Edikenzo mu ggwanga taliimu ali ku mawanga bambi anonya 10. Naye MC Katsi ngamba Edwin Katamba ono waffe yagobebwa ku Fame Launch n'afuna ku Pan African Hotel. Yavuddeyo n'agamba nti nno nze okubanga Rema mpise ku mukolo Edikenzo tekiyinza kubanga kimunyiga kyemmanyi. Edikenzo n'abakitegeera mbu MC Katsi ku mukolo bamuyise naye MC Katsi yavuddeyo n'agamba banenze Rema okumpita ku mukolo nze si kibi era Edikenzo bambi tonyigira nga ngenze ku mukolo ndikana ngende ku bifi bampesera bampadde ne invitation card eraga nti no Edwin Katamba tukwagala ku mukolo ojje ogubeeko nawe oguweese ekitiibwa. Naye yayongedde n'agamba Rema ku kye yakola okulekawo mwana mulenzi ono Edikenzo si kintu kirungi nnyo wadde n'akatini era kufa abasajja kitunyiga nnyo nga nange walaba nti nno fiye andeseewo kyannuma nnyo nga bw'okiwulira. Naye ate munayi segera Edikenzo kikuluma naye munnange nange ndeka ngende ku bifi obulamu bwange munnange nange sigamba bweyagaza era kimanyi tekijja kunyiza naye nga bambi kiriwo okubanga Katamba ye kyayogedde Edikenzo bakinamusanyusa simanyi commentinga nafaawo gambe nti nno kigenda musanyusa Edikenzo bata kijja musanyusa kubanga Edwin Katamba mukwano gwa Rema ate era mukwano gwa Edikenzo kati kiriwo agende ku mukolo batagenda commentinga nafaawo gambe agende ku mukolo batagenda nenga gagaliwo Katamba okubanga bamuyise ku mukolo gwa Rema namakula.